لا إله إلا الله لا إله إلا الله Dalo mufeni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mu parliamenti nayingira ku 2021 bwobwe bwako butontono obwo ina kamera mu parliament ne haki nyinza okuba musinga naye eriyo kyansinga era kyetwagala okwebaza marehemu Abdul Nsere kyansinga yasoma Qur'ani okunsinga era ababadde ba following nnyo ebyobufuzi bya Muhammad oyo naddala ffe mu parliament ateekamu nnyo eddiini ateekamu nnyo Qur'ani Baba Sheikh mubuulire abantu bano batandika okusomesa abaana amadiini na bino ebyaffe ebyensi kuba tewabeera contradiction tewabeera kakati Muhammad Roya mulamba member wa parliament naye eddiini mweriri omuntu atalina ddiini abeera muzibu eddiini lino oba lyeno erya Nambooze oba lino eryaffe olina okubeera muki eddiini ate tekibeera kirungi singa mbadde kwakwogera byange byandisuseewo njagala kusembyayo kino Haji Nsereko nze namumanya nga sinamanya Muhammad buli eyalinga awulira Radio Uganda eddoboozi eryo erya Haji Abdul Nsereko nga muliwulira yasavinga ensi ye oyinza okutuuka ku myaka gyo nga Haji gy'afiiriddeko n'omubuuza nti gwe wasavinga ki naye nga tewali tolina kyogamba nti nakola kino n'avaawo n'agenda mu KCCA ewa omuloodi ono avugo gaagala naye owekitiibwa angambye nti bw'otuuka eyo mu kalombolombo k'Obuganda omwana omulenzi yagatwala n'alabira banne Nambooze abo bali mu Buganda kawaayiro ka Buganda ate Obuganda obwagalanye nsaba naye Nsereko ndoza kakawali ukakutte sala wano vote wangu zolina nti omwana omulenzi mu maka gwokwasa amabugo gano mbadde nebuuza owekitiibwa Nambooze mpitire omwana oli mu Buganda atwala kusobya Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu banange obukadde bubuno 20 bangambye Allahu akbar mulumbe Allahu akbar Allahu akbar
Mwebale nnyo mwebalire kati kataba omulenzi bw'ateresa omuwala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulinza okulaba omulenzi. Jjajja Mbuga atuuse ate nga His Eminence the Super Supreme Mufti Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi abadde yatuuse dda wamu ne deputy we Sheikh Ntanda wamu ne baqaadi bonna ne mukadde waffe Daawa Sheikh Yasin Abbas Kiweewa bonna nga babugiriza mbuga eya mukadde waffe warahmatullahi wabarakatuh. Owekitiibwa Supreme Mufti bamasheeke mwenna abali wano olunaku olwaleero, Vice President wa Uganda Emeritus, baminisita abaliwo ne babaka bannange, nyimiridde wano nga nkiikirira Speaker wa Parliament ya Uganda. Omulimu ogutali mwangu okugamba nti goli musajja naye yambala engato z'omukazi si kyangu, naye njagezaako okulaba oba anaafiitingamu ntya sikimanyi. Ntuuse okusaasira okuva wa Speaker wa Parliament eri enju ya Haji Abdul Nsereko ne muganda wange Muhammad Nsereko. Speaker wa Uganda abasaasidde nnyo era yafunye omukisa okuba nti yakukyaliddeko. Bwe tubadde twogera naye yangambye ekintu kimu nti bakuwa akazindaalo abantu bagambe basomesenga nnyo eddiini abaana baabwe. Naawe ekyokubonerako ekyange ekyokulabirako musonyiwa oluganda olwange n'olusoga mbimikisinga okujjako bangambye nteekemu oluteeso naye olusimanyi bwe naalwogera. Muto wange musinga ebintu bingi, oyo Muhammad oyo musinga ebintu bingi, emyaka musinga. لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا